Akakiiko akalondoola enzirikanya y'emirimu mu bitongole bya gavumenti mu kikolwa ng'olukulu akakosase kaagala kuyisa ebiwandiiko bya Mulabyeeka Bamukwate eryakulira ekitongole ky'ennyonyi y'eggwanga ekya Uganda Airlines. Olwaleero akakiiko kano katudde okuddamu okuba ttooki mu nzirukanya y'ennyonyi ey'eggwanga nga Ssaabalondoozi wa gavumenti bwe yakuba ebituli mu nzirukanya yaayo ey'omwaka oguwedde ogwa 2021 era nga kabadde kakusinkana abagikulira nga bakulembeddwamu Jennifer Bamuturaki. Wabula tebalabiseeko nga baweereza akulira omutindo mu kitongole kino Kalisa Michael nga ono era yatadde omukono ku kiwandiiko ekyobutalabikako newankubadde nga ategeeza abakiise nga mukama we bwe yagibaze. Try to look for the option of rescheduling these other planned meetings that we had with all the other external stakeholders. That was the very first option, and this unfortunately did not happen right until the very last moment, which was yesterday. So that was where we now sought to deliver this letter today. Wabula ababaka abatali bamu abatula akakiiko kano balaze okwennyamira olw'omukungu ono obutalabikako. As he went on explaining, I have observed that he could be the author of that letter. Because you can't say you signed the letter when the CEO herself was there. That is almost unbelievable. No, sir, that wasn't it. Mad accounts, they're still contemplating whether they can come to meet us. Finally, the letter is arriving here today at 10:25. Mr. Chairman, from what I see, the entity is not serious. Meeting, because the letter was written on Friday and signed on Friday. That means he should stop lying to us that there was speculation we were going to come. Why did you write and sign on Friday? Meaning you already made a conclusion not to come to this meeting. This is a public entity, and it is an entity that requires me to come and buy a ticket and I fly with you. So if Ugandans think that you are not doing what you are supposed to do, they can choose otherwise. Ssentebe w'akakiiko Joel Ssenyonyi asigadde awera n'ensonga eno ey'okubayisaamu amaaso bwe batajja giwakyanya. Kubanga bw'oba wali oyagala tukuweeyoko ku budde lwaki tebaakitubuulira ku Lwokuna? Kale ku Lwokutaano bwe kiba kisusse nnyo kale Mande naye ebbaluwa ne bagireeta ssaawa 4 kitundu nga tubadde tulina kubanga twatandise ssaawa 4. So tulaba nti tebatuwa kitiibwa era balinga ensonga zino abazibalaatiramu kondooza genda n'alowooza nze teri asobola kunkwatako mumanye yampa omulimu oba ki naye ffe tulina okukola ogwaffe. Kwegamba Vulugu ali mu Uganda Airlines munnanga atiisa kubanga twagala ekitongole kino kikole bulungi kiweereze bannayuganda naye bw'olaba emivuyo egirimu gyeraliikiriza kyovudde olaba bannayuganda beeraliikirivu kubanga balowooza naye abaddukanya ekitongole kino bye bakola babitegeera. Ebibuuzo bingi ansa ntono. Issuing summons ekibaluwa kiba kuntumye ku Jennifer Bamuturaki ajja wano olunaku lw'enkya era bw'aba tazze awo kati nga poliisi eba erina kumukwata emuleete wano bwe kirina okubeera naye katusuubire nti ajja kujja yennyonnyoleko ku nsonga zino. Tetwagala munnanga kalubye ebintu bino tetwalyagadde na kutuuka awo naye kati bw'oba otulaga nti tetulina kye tugamba naffe tulina obuyinza obwaffe ng'akakiiko ka paalamenti. Ono era akonnyeko ne ku ndowooza y'abakungu abamu abaagala ab'amawulire okuva mu nsonga zino obutaddamu na kuzoogerako n'ategeeza nga kino bwe batajja kukikola. Okulaga eggwanga ki ekigenda mu maaso. Nze ne neebuuza abantu bano ki kye bagezaako okukweka kubanga buli kimu bwe kibanga kiri bulungi ebiwandiiko byammwe emirimu gyammwe mugitambuza bulungi lwaki muba mutya kubanga sente ze mukozesa zamuwa omusolo si zammwe ng'abantu zamuwa omusolo. Lwaki tebaagala omuwi w'omusolo ategeere ekitongole kye kiddukanyizibwa kitya? So kati abalowooza nti kakati kosase eri mu kwonoona Uganda Airlines eze yeeyonoona yokka yokka nga ne kosase tinatandika kunoonyereza ku nsonga zaabwe. Olunaku lwajjo omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga yategeezezza ng'omubaka Ssenyonyi bw'abalemesezza okutambuza obulungi emirimu gyabwe nga banoonyereza ku
ku kwemulugunya kwe yassaayo nga minisita Tom Butime bwe yamukubira essimu ng'amutiisatiisa. Bonna bonna obukwatagana n'abakungu mu ggwanga lino omuli ne ba member of parliament tetutera kubugayaalirira. Kyovudola tukubiriza Honorable Joel essimu eyo agireete tusobole okugyekennenya. Twagala okufuna obujulizi obulaga amaloboozi ebigambo ebyakozesebwa okunyumya kwali kwa kika ki, mwalimu eddoboozi ery'omuwanguka. Ebyo byonna tubyetaaga kuba biri mu ssimu. Wabula Ssenyonyi naye obunafu abutadde ku kitongole kya poliisi. Ka recording ne bakawuliriza ebigambo ebyali mu ka recording bye bawandiika mu statement ne bamala ne bambuuza nti bino bye bituufu nti ye nenziteekako omukono gwange. Era ne baŋŋamba nti bagenda kuyita minisita agende naye akole statement. Then batandika okunoonyereza, bajja kuddamu bankubira essimu bampite nnyongere okuba information yonna gye beetaaga. So kati simanyi oba baafunye akatengo mu kuyita minisita kati baafunyeyo kye byekwasa kubanga statement nagiwandiika oba balina ekirala kye banneetaaza ninze bankubira essimu. Akakiiko sabbiiti eno kasuubira okusinkana abakungu abalala omuli ne minisita avunaanyizibwa ku by'entambula n'emirimu Jano Katumba Wamala n'abakungu abalala. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.